Bambi ebintu bya Faridah Nakazibwe amawulire agazigayitingana gagamba nti Faridah Nakazibwe ali Mumaziga nnyo abadde disappointed nnyo. She was so disappointed okulaba nti ekivulu kyalangidde ebbanga mu kyalo gye yava abantu n'abategeeza ebizindalo n'abiteekako n'aranga ku mativi n'ateekako n'abantu teekako omukubira obulango ng'abayita okujja mu kivulu eky'Emasaka. Abantu tebaalinyeeyo era nga bagamba mbwe ekivulu kyamusalidde ddala mukazi wattu ali mabanja amayitirivu ennyo watamanyi we gatandikira wabula ng'ate kuno kwennyini kweno kyano kwolina okuba nga weekumira nze mu ddoboozi amanya yenze Shila Adita gwe mumanyi obulungi ever positive the positivity girl lubogola yenze Shila Adita ate nga waneeno ku mukutu guno kyolina okuba nga okola gwe obutasubwa mboozi yonna beera ng'osubscribinga ekigambo subscribe weekiri wabula ng'ate ku kade akali awo waggulu ngamba daka bell the notification bell igwe gikoonemu gy'okoma okugikonamu kindaga nti yo ever active yo ever alert kuba ate ne video zenteekayo togenda kuba ng'ozisubwa ziviewing muganda wange ojjafunamu ekyokuyiga ate mmwe mwenna nga basubscribing edda njagala mukimanyi yo ever at heart imbaagala nnyo okufaako obufi njafunayo n'obudde mbatumireko kyovulaba mbagamba wobanga oli wa commentinga teekako erinnya lyo nawa gy'oli okuba nga ondabira you never know oyinza okuba munnamukisa okuyisa ku mpewo nemba nga nkulangako nenkutambuza buli wamu ne bamanya nti nno gw'omu asinga okuwagira Shila Adita era asinga omwagala njagala mukimanyi nti mbaagala nnyo kansubireyo gye muli buli kimu kibatambulira bulungi anti kyensinga okwagala okulaba nga buli muntu yenna musanyufu munnange nze kinzizaamu amaanyi kimpa essuubi ate era kimpa n'essanyu okulaba ng'omuntu ali mu mbeera nnungi olunaku olwaleero nzize ne Faridah Nakazibwe gwe mumanyi obulungi presenter ku TV omukazi ayogera obulungi omukazi ayagala ennyo eddiini omukazi eyeewa ekitiibwa maama w'ensi the mother of the nation omukazi Nakazibwe Faridah nze ye mukyala gwe nsinga okwegomba ng'otaddeko ne Juliana nteekako ne Angela mubiru naye mwagala nnyo munnange abantu abo nze njagala nnyo abantu abeewa ekitiibwa babeti mpologoma njagala nnyo omukyala atali wa everyone nga togenda musanga buli wamu nze beeba abantu benjagala however nze nga Shila Adita nyinza okuba nga sikiriimu naye ng'abantu we bati omunenze njagala nnyo personalities zaabwe tugenda kuba nga twogera ku kivulu kya muganda waffe Faridah Nakazibwe abantu abasinga bagamba ekivulu kyamusaze era nga amawulire gatambula nti kyamusalidde ddala teyafunyemu yadde n'ekikumi yabadde so disappointed abantu tebazze ate yakitaddemu sente nnyingi nga n'abantu abamutimbidde omukolo ogwo babadde babbeeyo okufaako obufi invent gyeyakozeseza okutimba yabadde yabbeeyi okufaako obufi mukazi wattu entimba yokka yabadde y'amaanyi nnyo mwena abalabyeko naye it was really a very great disappointment okutuuka ku ssaawa 11 ez'olweggulo ng'abantu tebannaba kuyingira abantu nga tebannaba kujja kati nno nze nga Shila Adita ebintu mbiraba ngeri ekisinga kya byonna nze kyemmanyi ever the beginning tebeera nyangu tewali kintu kyogenda kutandika nga first time oyo okukitandika nekikolerawo oba n'okikubirawo munnange ebeera bubeezi kyanso oyina kukipinga nga ogezaako gyokoma okuba nga ogezaako you never know oyinza okukikuba ate n'okikubira ddala so Faridah waba teyafunye ennamba y'abantu gy'abadde yeetaaga you never know gy'anaakiping on okuba nga agezaako ajja kukikuba kubanga tewabaddewo muntu yenna eyakikoze mu likodi eya Uganda okuba nga ayagaliza ekyalo gy'ava okubeera obulungi n'akineeminga n'akitambuza buli wamu n'abeera proud nti nze bannange nva Busoga n'abeera proud bannange nze nva Kamwokya bannange nze mbeera gundi abantu abo tebatera kulabika abantu abamu bagenda ne bawaana ebifo gye babeera nga bakimanyi nti birungi ng'omuntu wanavanaga naye nze mbeera Munyonyo bannange nze mbeera Bbunga kubanga tukimanyi ebyo bifo by'abagagga places of the rich era omuntu watuga nti nva Bbunga omanyirawo nti waabwe bagagga omuntu nakugamba nva Kawempe omanyirawo yava mu Soweto oyava mu bakifeesi omuntu nakugamba nti nva Makindi n'okubatya babatya kyovolaba abasajja bw'omugwajja nakubuza Adita ovaawo n'omugamba nva Makindi agamba oyo malaaya
bw'omugamba va kawempe oyo muyaaye kubanga yeeyo rhythm etambulira yeeyo naye omukyala Faridah ali very proud okubanga bamuzaala Masaka so waba yakoze ekivulu ng'ayagala kupromotinga Masaka ali proud of Masaka ali proud okulaga nti bannamasaka nabo bayina ekyenjawulo jjukira Masaka abantu bamanyi nti Masaka wasinzirayo bantu balogo bantu bamanyi byakweraguza bantu baddagala bantu abajja Kampala nga bayina ekyalo naye ye ayagala kutaminga Masaka ebeere ekintu ekirala kubanga anti n'abagagga basinga bava Masaka balwasa ba Masaka bachoze ni beki ba Masaka abantu abayina talent so kyagezaako okulaga ensi so bwe kibanga ekivulu kya musaze I feel so bad for her nze nga Shira Adita according to the point of view ebintu bye nalabye ng'ekivulu ekyakoze however ayinza okuba ng'ennamba gye yasuubidde si yeeyaze naye at least bazze waliwo okubanga ekifo tekyajjudde yes ekyo gye kiri ne wabaawo okuba nti abantu bazze nenge ennamba eyaze si gye wabadde osuubira ekyo tukitegeera kati nno Faridah ajja kubanga Douglas Lwanga anti bagamba mu bavubuka abato mu ggwanga lyaffe Uganda Douglas Lwanga y'omu ku basinga obugagga oyo da Douglas Lwanga gumusiba mulaba ku TV y'omu ku bavubuka abato abasinga obugagga naddala mu industry ey'amawulire yasinga obugagga Douglas Lwanga yatandika bwatyo mu byokutegeka Purple Party essaawa zino Douglas Lwanga akola billions na billions mu Purple Party ategeka Purple Party munnange n'akikuba abantu ne bava gye bava yonna abavudde Emityana abavudde Mbale abavudde wa bonna nga bazze mu Purple Party kubeera omwo okukyakala baba bambadde nti Purple yekka bataddeko obukofiira bwa Purple amatishaati ga Purple abambadde engato za Purple obuteteeyo bwa Purple kubeera kukyakala kwokka abeera music teekako okulaba ebintu eby'enjawulo teekako n'okulaba baselebbo bonna beweegomba nze ndowooza Faridah inspiration kwe yagijje n'agamba nange kankikole olaba Douglas Lwanga yakikola ate nze Faridah ate wuuyo muntu walinnya muntu muganzi so nze ngamba ne Douglas Lwanga we yatandika teyasooka kikubirawo naye yakeeping on ng'agowinga essaawa zino Douglas Lwanga ategeka Purple Party nejjulamu thousands and thousands of Ugandans nga bali omwo baze kumusupportinga so my sister Nakazibwe ekintu wekiba kyaganye wamatofayo keep on going keep on pushing you never know essaawa ejja kutuuka munnange nga twesindika na bwesindizi okuyingira nze njagala nnyo omukazi eyeekolerera njagala nnyo omukazi ategeera omukazi ayiiya nange bwe ndaba ebintu ebyo muli kinyongera okugamba Adita one day ojja kubeerako ng'oyo so ekivulu we kiba kyaganye next time kijja kubanga kikola kasita twakitegedde twakitegedde ate n'ekirala situation ya Uganda si nnungi right now abantu tebalina ssente bulungi so kati Faridah waba ategeka ebivulu ng'ebyo alina okukakanyamu ku bbeeyi abantu okuyingira mutwalo gumu kitundu ku mitwalo ebiri okitegeera abantu bajja kuba bayingira according to economy ebyo byokka nze bye nnina okwogera nnaku olwaleero era nga nsigadde yenze Shira Adita tubuulire gw'olowooza ki ku vidiyo eno ng'oyitira mu comment sections commenting awo olikinge osharinge atera embagala nnyo